Ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa musanvu omwaka 2019 osibye otyo omulungi alabadde Ota TV akadde k'amawulire Amasukkulumu era ng'omusomi wo nze Gloria Namayanja naye nga sinnaba kutwala amawulire gaffe mu bujjuvu kansooke nkuwe emitwe emikolo. Ebikulu mu Masukkulumu. Slavery in our country. We cannot continue. Abavubuka ba UID bekalakasizza abakuumaddembe babayodde nga batwala ekiwandiiko wa minisita. Kattikiro was telling lies about that, but I sent a message to somebody that he should stop that nonsense. Ebyo si bituufu, Pulezidenti Museveni asambazze ekya gavumenti okussaawo layisinsi ku balimi b'emmwanyi. Ebifo ebyo ebimu ebyaba specialist tetufuna bantu babiyigiramu. Abasawo bo tubongeddeyo emyaka 3 minisita atangazizza ku myaka abakozi kwe balina okukoma okukola. Tukkiriza nti ekitongole ekiwambi kirina obuvunaanyizibwa era kinaasobola okuvaayo nga kirambulukufu omusawo guno ne gugenda mu maaso. Bapulida ba famire ya Sebulime bali ttale Ssaabawaabi Mike Kibita kati omusango yaguli mu mitambo. Kalira amawulire nga kuwe mu bujjuvu era nga agakadde kano nga tandise ne omukulembeze w'eggwanga lino avuddeyo n'asambajja ebyayogerwa Kattikiro wa Buganda nga gavumenti bwereeta etteeka ery'okuwanga abalimi b'emmwanyi layisinsi mu ggwanga lino. Bino Museveni yabyogedde mu kiro ekyakeesezza lunaku olwaleero ng'era ng'ayogerako eri eggwanga ku nsonga zaaliko ez'okutalaga eggwanga lino okulaba nti buli muntu afuna mu by'obulimi. Yabuvuddeko minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Vincent Babulanga Kisempejja yavaayo n'alaga nga waliwo ebbago eriri mu bubage nga lyakuluŋŋamya abalimi b'emmwanyi ng'era ebimu ku biri mu bbago lino mwe muli ekyabalimi b'emmwanyi okuweebwanga layisinsi okuwandiisibwanga n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Embeera yawaliriza Kattikiro wa Buganda okuvaayo okuvumirira enteekateeka eno kuba egenda kuzza emabega kaweefube baliko okuddamu okubunyisa okulima ekirime kino. Era okuva kino lukyatandika okusaasaana ku mikutu egy'enjawulo Kattikiro kumpi buli wabadde abeera ng'avaayo laga olutali bubativu bwe naddala singa etteeka lino liyisibwa. Ewana ebusaana n'ogamba omuntu abeere layisinsi ey'okulima emmwanyi obanga amugamba nti lekeraawo okulima emmwanyi. There is no license. I heard that this Kattikiro was telling lies about that, but I sent a message to somebody that he should stop that nonsense. Kyokka Pulezidenti Museveni yabadde mu maka ge Nakasero ng'asomesa ku nsonga y'Operation Reconciliation yategeezezza nga bino biri eby'obulimba bo nga gavumenti bagenderamu kuwandiisa balimi bokka so si kubawa layisinsi. Tewaliwo layisinsi ku balimi b'emmwanyi era Pulezidenti yawulidde nti Kattikiro wa Buganda yabadde ayogera ku kintu ekyo naye abadalimba nti Kattikiro wa Buganda yabadde alimba nti no waliwo layisinsi ey'abalimi b'emmwanyi naye yaweereza obubaka nti ekintu ekyo tekiriiyo. Ono era alabudde ne Kattikiro okukomya okwogera ku nsonga z'ebbago lino. Yaweereza obubaka nti ekintu ekyo tekiriiyo. Alekeraawo. Museveni era ategeezezza nga naye bweyeewandiisa mu kibiina ky'abo abalunda ente mu kkowe eryo nga bagendereramu okumalawo obumenyi bw'amateeka ko n'okulongoosa omutindo. Ente ensagala abazirunda balina ekibiina kyabwe era Pulezidenti memba waakyo. So if we say the fishermen association, they have an association, they are registered. Ku nsonga endala Museveni ze yayogeddeko mwe muli ensonga y'abakozesa obubi emikutu gye mukwanira wala ng'abantu abamu bateekako ebigambo ebisasamaza abantu. Museveni agambye nti lino etteeka lyateekebwa abafuzi b'amatwale
kyokka n'ategeeza nga wajja okwogerezeganya ne poliisi bakwate abo bokka abakozesa ebigambo ebisasamaza wabula so si abanyiza omukulembeze w'eggwanga. Kinajjukirwa nti abantu abawerako bazze bakwatibwa ne baggalirwa ng'abamu n'okutuusa kati bakyali mu makomera ng'ensonga yonna yeekuusa ku kunyiza mukulembeze w'eggwanga nga mu bano mulimu Dr. Stella Nyanzi, Joseph Kabreta, Andrew Mukasa, amanyiddwa nga Bbago n'abalala. Annoying the president, I don't mind being annoyed. I think those that was the colonial law which I used to hear about. Mu birala Museveni byeyogeddeko mulimu ebyabannannyini ttaka okulekeraawo okutwala ebibanja by'abantu mu bumenyi bw'amateeka. Songa ku nsonga y'abamagye okutulugunya abavubi ku nnyanja asuubizza okusisinkanya bonna abaagobwa ku nnyanja oluvannyuma lw'okuteekawo abamagye songa n'abayisenza mu ntobazi nabo si baakuweebwa kyanya. Museveni era akonye ku nsonga y'abatemu wamu n'abeenyigira mu bubbi nga bwe batasaana kuteebwa singa babeera bakwatiddwa nawe ekyokulabirako eky'abavubuka abatta owa bodaboda. Wabula ng'okusinga Museveni agambye nti obugagga businga kuva mu byabulimi ebiri ku mutendera gwa large scale, amakolero, ebyempuliziganya n'ebintu ebirala bingi ng'abantu balina okuteekamu essira okusinga bwe baba bayagala okugaggawala. Museveni akyatalaga ebitundu by'eggwanga ebitali bimu okwongera okunnyikiza enkola ya Operation Recreation. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Gerard Mutumba. Ate bwe tweyongerayo abavubuka abegattira mu kibiina kya UYD beekalakasizza nga bawakanya kibagambye nti gavumenti tefuddeeyo ku baana abatwalibwa ebweru w'eggwanga ate ne babonyaabonyezebwa. Bano baagala gavumenti okukola ekisoboka okulaba nga eteekawo etteeka erikoma ku makampuni agatwala abaana bano ebweru okusinga okukakasa ekya visa ezirina okubazza nga bagenze. Abavubuka okuva mu kibiina kya Uganda Young Democrats si basanyufu olw'Abannayuganda batwalibwa mu nsi za Buwalabu okukola kyokka ne babonerabonerayo. Bano bategeezezza nti gavumenti tekoze kimala okulaba ng'eteekawo enkolagana ennungi oba omukago mu nsi zonna Bannayuganda zibagendamu okukuba ekyeyo. Bannayuganda bagenda ng'abakozi ne bafundikira nga basirebisi. Ekyo nno nze mbadde ndowooza Bannayuganda tulina kirwanako era nga kikwata ku buli muntu. Naddala abavubuka. Gavumenti yo yeesuliddeyo gwa naggamba okubanga eyagala abamaama b'enkya babe nga batono mu nsi. Lwaki Bannayuganda bokka be bafeesinga obuzibu obusinga? Gavumenti etuyambe eveeyo egezeeko following up abaana abagenda ebweru. Abaana abamu bagenda fine nga bagenze kola naye baboosi baabwe bennyini bagumiikiriza nga babakoze transplants eza organs ne bakomyawo mirambo. Gavumenti etuyambe eveeyo following up abaana abagenda ebweru. Bano era baagala gavumenti okuleeta amateeka amakakali ku kampuni ezitwala abaana mu nsi z'Abawalabu okukola okulaba nga tebatulugunyizibwa ekibaviirako n'okufiirayo. N'ekyo ffe wano wetusookera ku ground tubasaba ekisooka nti abaana baffe kampuni zino ezitwala abaana baffe baziteekeko obukwakkulizo. Si kutwala muntu nti omuntu tekola buhausi gaalo ate bamutwala kulonda bicupa. Bannayuganda okugenda mu nsi nga tebalinayo wadde kugamba nti embasi eno yaffe neno embasi yaffe waliyo embasi ebbiri ku sita. Kati owekata walivaayo atuuke ku embasi eno of course tebasobola namukkiriza bayafudde dda. Bategeezezza nti ebbula ly'emirimu mu ggwanga kye kiviiriddeko abaana okwetyanira okugenda mu nsi zino nga balaba nti yeyokka engeri eyinza okubataasa. Mu Uganda omutaba mirimu kifoosinze bangi ng'abantu ne babeera bafa ng'abalala basimba layini kugenda kubanga mu Uganda nabo tebalabawo mirimu. Bano baliko ekiwandiiko kibabazze nga babadde bagenda kukitwala ewa minisita w'ebyemirimu nga kirimu ensonga zibaagala zikolweko. Dokimenti eno gyenkutte wano twagituddeko ne tukikolera obudde buwanvu ne tukola risaaki amala era tubagamba tetugenda kukuuma gavumenti kututuukirira. Ffe bwe tuva wano olwaleero tutambula tudda ku Ministry of Labour tukikwasa dokimenti yaffe eno. Oluvannyuma lw'okwogera ne bannamawulire batambudde nga bakutte ebipande byabwe okugenda ku kitebe kya Labour wano mu Kampala. For the labor slavery in our country, we cannot continue. Olubadde okuyingira mu kizimbe tebabakkiriza kugenda wa minisita era nga wano abasirikale babadde mu ngoye eza bulijjo bazze ne babayoola ne babatwala ku poliisi ya CPS.
You people, your servants, try to understand us, try to understand what we are talking about. Abakwatiddwa kuliko Kunta Doreen, Mbabazi Aisha ne Nabatanzi Daphne. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiririrwano Patrick Onyango akakasizza okukwatibwa kw'abantu bano era nti baakuvunaanibwa omusango gw'okukuma omuliro mu bantu. Tebafunye olukusa oba appointment ogenda okukyalira minisita oba abagenda. Waliwo ensonga naye ensonga gye baliko gavumenti yagikolako dda ate ali kugikolako okulaba nti abantu baffe abava wano nga bagenda okukolera wabweru bakolera mu mirembe. Ono era akubiriza abantu abaagala okugenda ebweru okukola okwettanira kampuni ezirina olukusa. Tusaba obusabi bantu oba oyagala kugenda wabweru tokozesa companies oba company ekutwala mu nkwawa. Kozesa companies oba companies eri registered. Anet Nakayibale yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Kolekayo nnyo Anet Nakayibale gy'osakidde eggolero eryo. Ate bwe tweyongerayo mu malala, gavumenti ekakasizza nga bw'egenda okwongera abakozi baayo naddala abasawo abatuuse ku myaka 6 egy'okuwummula kontrakiti za myaka 3 kuba abamu bakyasobolera ddala okuweereza eggwanga. Minisita Mulole Mukasa nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ba gavumenti agamba nti abakozi omuli abasawo abajjanjaba ebirwadde eby'amaanyi omuli kookolo, emitima, amatu n'endwadde endala bo bagenda kwongerwayoko emyaka. Wabula asambaze n'ebyafulumidde mu lumu ku lupapula wano mu ggwanga olw'amawulire nti abakozi ba gavumenti bagenda kuva ku myaka 6 bongezebwa okuwummula ku myaka 7. Olunaku lw'eggulo waliwo amawulire agafulumidde mu lumu ku mpapula z'amawulire agabadde gatandise okusatiza abantu nga galaga nga gavumenti bwe yasazeewo okwongeza emyaka gy'abakozi baayo kwe bawummulira give ku 6 egimanyiddwa okudda ku 7. Enkya ya leero Minisita Mulole Mukasa abukeereza nkokola ku ssengejjero ly'abamawulire erya gavumenti wano mu Kampala okutangaaza ku nsonga eno era amawulire gano agayise ga bulimba. Otweraliikira okubaddewo akasatira kabaddewo Bbago olw'eggulire lino erya diofficial eryafaayo okuna ako bannaye kakome tewaliwo ngeri ndala yonna tewaliuka abettanira okujja okuweereza mu gavumenti essuubi lyammwe lisigale nga likyali lya waggulu nnyo tewali ajja kulemerawo okuba awezeza emyaka emikaaga. Minisita ategeezezza nga bwe waliwo ennongosereza ezaakolebwa era ne zikkiriziganyizibwako mu mwaka gw'ebyensimbi guno ng'emu ku zo kwe kwongera abakozi bano abatuusizza okuwummula kontulakita. Tukimanyi bulungi nti buli mukozi wa gavumenti kasita aweza emyaka 6 alina okuwummula afuuka pension era etteeka bwe kikyaliwo ekityo naye ojja n'osanga naddala mu eri eno ey'ebyobulamu mu health nti abantu nga bano abakozi babula. Abakozi aboogerwako be bakugu mu kujjanjaba endwadde enkambwe nga bano baakuweebwa kontrakita za myaka 3 buli omu anaaba akyalina amaanyi nga kino baakisabanga minisitule. Bw'atyo asambaze n'ebibadde bitandise okuyitingana nti abakadde baagala kwefuga mirimu gyonna mu ggwanga. Ekirowoozo kino tekijjiddeawo bwe kityo kubanga lwakwagala kubanga abakadde balemeddewo tebagala kuva mu bifo ekyo bakotogera abaana abato abantu nedda kireeteddwa nti yes kituufu ebifo ebyo ebimu ebyaba specialist tetufuna bantu babiyingiramu tebaliiwo. Wabula waliwo obumu ku bukwakkulizo obuteereddwawo ku bakugu bano abagenda okwongerwa zi kontrakita.
Bwe batyo abavubuka bonna mu ggwanga minisita abagumizza okusigala nga balina essuubi ery'okukolera gavumenti. Mu kaseera kano eggwanga lirina ebifo ebiweza ebitundu 51 ku buli 100 ebyereere nga byetaagisa abasawo abakugu mu ndwadde ezimenyeddwa okubijjuza ng'eggwanga lirinako ebitundu 49 ku buli 100 byokka ekintu ekikozesa eggwanga naddala mu by'endwadde. Kalungi Betty, Mike Mutebi, Delta TV, Amasukkulumu. Mukolekeyo nnyo abasasi baffe Kalonje Betty awamu ne Mike Mutebi. Ate bwe tweyongerayo malala enteekateeka z'okujjukira nga bwe giweze emyaka 5 bw'okyanga ekibiina ekigatta abasumba mu Africa ekya musonyiwemuko ekiyitibwa Symposium Episcopal Conference of Africa and Madagascar kitondebwawo zigiddwako engalo nga wano poliisi y'ebidduka wesinzidde nerangirira nga bwegenda okugalagamu ku makubo agayingira mu kibuga kino. Bino bikakasiddwa Ssaabakristaayo mu ggwanga Givase Ndyanabo wamu n'addumira poliisi y'ebidduka mu Kampala Nomani Musenga. Abasumba b'olya ddala 3 okuva mu mawanga ga Africa Sakevet Kano twogera bino nga bataka mu ggwanga okweta mu kujjukira nga bwe giweze emyaka 5 bukyanga kibiina ekigatta abasumba ekyaseka mu kitandikibwawo. Emikolo gy'okukuza emyaka 5 gigenda kutandika ku Sunday mu misa enabeera ku Kattikiro Bbago nga gikulembeddwa mu Ssaabasumba okuva mu Angola. Wakati mu kweteekerateekera emikolo gino poliisi y'ebidduka eyisiza ebiragiro ebinaagulirwa nga muno mulimu okugalagamu ku makubo agatwa ku Kattikiro Bbago ku kikwa ky'abajulize Namugongo saako naye Munyonyo. Waliwo amakubo ge tugenda kusalako. Amakubo gano agamu ga Lubaga, Nabunya Road, Nabunya Kabuusu Road, Mugwanya, Muteesa Road. Bw'abadde mu lukunga lw'abannamawulire addumira poliisi y'ebidduka mu Kampala Nomani Musenga ategeezezza ng'omukolo guno bwe gugenda okubeera mu bitu 3 omuli Lubaga, Namugongo ne Munyonyo. Eyokusooka tulaba waliwo egenda kubeera e Munyonyo. Ate endala egenda kubeera e Lubaga. Tugenda kusabira Lubaga. Bwe tunaava Lubaga tujja kugenda e Namugongo. Musinga asinzidde ku mbeera egenda okubeera mu bitundu naddala amakubo gye gagenda okuggalwa n'asaba abavuzi b'ebidduka okugondera ebiragiro byonna ebinaweebwa abasirikale b'ebidduka. Emmotoka yonna gye tunaasanga ng'epaakinze ebbalibbali w'oluguudo kwagwa amakubo genjogeddeko e Lubaga n'eno e Namugongo n'eyo e Munyonyo tugenda gijjaku emmotoka eyo tugitwale tugiteeke ku poliisi tugiterekere. Jefferson Ndyanabo Ssaabakristaayo w'Eklezia mu ggwanga ategeeza nga enteekateeka zonna bwe ziwedde nga basuubira abasumba 3 okuva mu mawanga okwetooloola Africa. Okukyaza abeepisikoopi abava Africa n'ebizinga ebyetoolodde Africa. Tulina n'abagenyi bangi abava ebweru. Ono ategeeza nga ebikujjuko by'okukuza emyaka 5 egya Symposium Episcopal Conference of Africa and Madagascar bwe gigenda okutambulira ku mulamwa gw'amaka awamu n'Eklezia. Omulamwa guli ku Eklezia n'amaka. Emikolo gino gy'okukuza emyaka 5 gigenda kukomekerezebwa nga 28 omwezi guno ku kikwa ky'Abakatuliki e Namugongo mu kusaba okuteekeddwayo. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Kale Muyingo kulikayo nnyo neggulira eryo. Ngenda kuba nkuleetera akanyomero kaffe akamanya by'olya nkuwummuzeemu ate nkomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo. Akalo mmere enkulu ey'amawanga agamu Uganda ng'Abanyolo, Abakiga, Abanyankole n'amala mangi. Wabula tekitegeeza nti abalala temuteekeddwa okukalya anti kalimu emigaso mingi gy'osaanye okumanya. Akalo mmere eyanguyirwa ebyenda okukolebwako. Awo endwadde y'okwesiba mu lubuto oba constipation n'obeera ng'ogiwonye.
muno mulimu ekirungo kifibe ekikulu mu kuwonya endwadde ezimu gamba nga embiro ssaako n'obuzibu obuyinza okutuuka ku kyende ekinene mu lubuto kuba kagonda. Alusaawo mu lubuto naye asobola okuwonyezebwa akalo ate ne kkookolo w'ekyende ekinene mu lubuto asobola okuziyizibwa singa weetanira emmere eno. Akalo era kalungi mu kuziyiza ekirwadde ki asima nga kino abakugu bagamba nti baakizuula oluvannyuma lw'okunoonyereza kwe baakola. Manya byolya. Kale kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo tugenda kuba nga tweyongera n'ekitundu kyaffe ekyokubiri era nga nkitandise n'eggye lya UPDF likyagenda mu maaso n'okuwandiisa abantu abagala okwegatta ku ggye limukuuma byalo oba liyite local defense. Bano batandika ku bbalaza ya sabbiiti eno nga kati olwaleero babadde mu ggombolola y'e Nakawa. Moses Kingi ayina ebikirako bino. Mu ngeri y'okunyweza ebyokwerinda mu ggwanga naddala mu masoso g'ebyalo, gavumenti yasalawo okuwandiisa abasirikale abakuuma ebyalo bayite aba Local Defense Unity abawerera ddala emitwalo 2. Oluvannyuma lw'okuwandiikako aba LDU kakaaga gye buvuddeko, waasigalawo obwetaavu bw'okuwandiisa abalala omutwalo 1,400 okujjuza omuwendo gw'abasirikale emitwalo 2. Wano mu bitundu bya Kampala Metropolitan okuwandiika kwatandika ku bbalaza ya sabbiiti eno ng'olwaleero kubadde mu ggombolola y'e Nakawa. Minimum formal education of primary 7 and maximum senior 4. You hear me well. Those documents must be with you. Bano nga tebannasunsulwa basoose kutegeezebwa ebimu ku ebyo ebyetaagisa ayagala okwegatta ku ggye kuuma byalo nga kuno kukoleddwa Kano Felix Abucha akulira ekibinja ekiri mu mulimu gw'okuwandiika abantu bano bw'ategeezezza nti abaagala balina kubeera bannayuganda bokka. You must be citizen of Uganda and must be in possession of original national identity card. Original. If you have fake, you better park and go. Mu nteekateeka eno babadde baagala abo bokka bavudde mu ggombolola y'e Nakawa nga waliwo abavudde mu bitundu ebirala era basunsuddwamu kw'ossa n'abo abali wansi w'obuyigiriza obwetaagisa nga bonna basuuliddwa ttale. You must have a letter of recommendation from LC1 chairperson, Pison and Kisos, duly signed. So the recommendation should come from LC1 chairperson of Nakawa. Wabula bano bakukkulumye nti okuwandiika kuno tekuliimu bwenkanya. Batwise tujje wano baagala kipapula kya P7 ne senior 4 byonna ambilensi n'olutuuse bagaye mu baagala Nakawa division. Batugoba kati nga bumese. Batumakingisiza line awo. Tubaddewo obweddani ate kati batugaatudde ewa katukomewo enkya. Naye kimanyi n'enkya ne wetujja kye kimu. Mu ggombolola y'e Nakawa baagalamu abantu 228 wabula omuwendo gw'abantu abazze okwewandiisa babadde basoba mu 500 era nga basobodde okulondamu abo be baagala. The turn up is overwhelming. But we always manage to get the required number, the quotas that we are looking for. Baba afikeri oba abagwa exercise ne baagala bajje bayitire Nakawa. Unfortunately omukisa guba kutte bubi nti obukodyo bwe twakozesa eno mu recruitment tebabumanya, so abamu babugudde, stamp ze baleese tezikwatagana. Abantu bangi ababadde bazze okwewandiisa ne bibakwatako mu ngalo zaabwe okuva mu miruka 23 egikola division y'e Nakawa era nga balaze obwetaavu obw'amaanyi. Meeya w'e Nakawa Ronald Nsubuga Balimwezo yennyamidde olw'omuwendo omutono ogujjiddwa mu Nakawa n'ategeeza nti abasinga baawandiisibwa kuva mu bitundu birala. Abamu abantu bano relatives baabwe babayita okuva mu byalo gye baali. Naye nga tolina ngeri gyogenda muganda kubanga kize n'ebbaluwa ya LC ate ng'alaga nti mutuuze. Ate era nga twaliwo tteeka ligaana muntu ayatuze n'agamba nti nze nasenguse kati ndi mu Nakawa mwensula. Enteekateeka y'okuwandiisa aba LDU ekomekerezebwa nga 29 omwezi guno. Olwo abasunsuddwamu batwalibwe kawewetta okutandika okutendekebwa. Kiyingi Moses,
Deuta TV Amasukkulumu. Kale ate omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni asabye ababaka ba paalamenti okukendeeza ku nsaasaanya yaabwe essira basinge kulisa ku nkulaakulana z'abantu baabwe be bakulembera. Museveni ategeezezza nti kino kyetaagisa era ng'ensimbi zino beetaaga okuzissa mu nguudo awamu n'amalwaliro mu bitundu byabwe. Zibadde ziwera ssaawa 8:30 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'alabikako eri abatuuze b'e Bunnamwaya okutongoza oluguudo lwa Kabuusu Bunnamwaya Lweza. Oluvannyuma ayogeddeko n'abatuuze bano bw'abadde ku ssomero lya Agre Memorial Secondary School ewabadde olukuŋŋaana nga wano wasinzidde n'asaba ababaka ba paalamenti okukendeeza ku nsaasaanya yaabwe nga beeyongeza omusaala wabula essira balise ku nkulaakulana wamu n'okwongera ensimbi mu nsawo y'eggwanga. Yatandika okulongooka kati welongooka wajjawo empaka ku nsaasaanya njagala mbagamba bano ababaka ba paalamenti abaliwo essaawa y'ensaasaanya bwetuuka ombaga twagala kutambula tugenda bweru kulambula ebweru. Pulezidenti Museveni mu buufu bwe bumu asabye bannayuganda okuggya ebyobufuzi mu nkulaakulana bakwatire wamu okusobola okutumbula eggwanga. Omulwadde atandise kuwona kati bino bye tukola enguudo zino eyo nkulaakulana naye njagala enkulaakulana eno mugijjemu biri ebibiri obugagga n'emirimu. Ate ye omubaka wa paalamenti Ssajja lya Beene owa Makindye Ssaabagabo asabye omukulembeze w'eggwanga okwongera amaanyi ng'assa emikono mu kukola enguudo n'emyala lwakuba abantu bangi bafiiriddwe obulamu bwabwe olw'emyala egizibikira. Enkuba eno eyakacca yatuttira abantu 8 mu mataba ng'amataba ago gava kuba nti amazzi tegalina we gayita emyala minene. Mbadde ngamba Ssenkulu wa KCCA nti omwala gw'e Nakivubo katundu butundu ku kizibu kye tulina ku myala wano. Tusobodde okwogerako n'omwogezi wa KCCA Peter Kawuju n'ategeeza nti oluguudo luno lugenda kuwemmenta obuwumbi bw'ensimbi 262. Era ono agambye nti nga bo ab'ekitongole kya KCCA bakyalina pulojekiti nnyingi nnyo ze bagenda okukola omwaka guno. China State Engineering Corporation era nga batandise omulimu basuubira nti mu myezi 15 gyokka. Nicholas Nduga, Deuta TV Amasukkulumu. Kolekayo nnyo Nicholas Nduga ate akolera okutendeka abayizi abasoma emisomo gy'okuvuga ennyonyi ku ttendekero lya Peng Aviation Academy Ekajjansi. Kapiteeni George Mazige asabye Paalamenti ya Uganda okuteekawo etteeka erikugira abagwira abavuga ennyonyi okuvuganya n'abakuno mu mirimu egy'enjawulo ng'ensi endala bwe zikikola. Ono okwogera bino abadde ku ttendekero lino bwe libadde litikkira abayizi baalyo abakuguse mu kuvuga ennyonyi 14 nga mu bano mubaddemu n'abaana ab'obuwala. Amawanga mangi gateekawo etteeka eritakkiriza mugwira kuvuganya mu mulimu gw'okuvuga ennyonyi wadde ng'alina obukugu obumala. Muno mu ggwanga Uganda etteeka lino ery'okukugira abagwira bano mu kuvuganya mu mulimu guno terinaba kuyisibwa nga kino kireetedde abavuzi b'ennyonyi bangi wamu n'abo abasomesa abazivuga okubakoseza ddala. Embeera eno eviiriddeko omutendesi omukulu atendeka abayizi abasoma emisomo gy'okuvuga ennyonyi ku ttendekero lya Peng Aviation Academy Ekajjansi. Kapiteeni George Mazige okusaba Paalamenti y'eggwanga okuleetawo etteeka erikugira abagwira abavuga ennyonyi muno mu ggwanga obutavuganya nabawano mu mulimu guno. Etteeka erikugira abagwira okujja okutwala emirimu gy'Abannayuganda nga bapayiroti nga bannaffe Abannakenya bwe bakola kubanga teri Munnayuganda asobola okugenda Kenya n'afuna omulimu nga payiroti nga tebanafuna Munnakenya omulimu gwa kusobola. So naffe tusaba batuwe ogwo omukisa
basokere ku ffe Abannayuganda abali wano yeni amagwira. Captain George agamba nti singa etteeka lino liba lissiddwako omukono abaana b'omu ggwanga lino baba basinga okusoosowazibwa olwo abagwira nabo bakole bye baba basobola. Ono okwogera bino abadde ku ttendekero lino erya Pangaea Aviation Academy bwe libadde litikkira abayizi baali abakuguse mu kuvuga ennyonyi 14 nga mu bano mubaddemu n'abaana ab'obuwala 3. Buli obedde omuyizi akuguse mu mulimu gw'okuvuga ennyonyi abadde ayambazibwa obutereevu ennyota ze ezimufuula kapiteni wamu n'okwasibwa ebbaluwa ng'ebbaluwa zino zibakwasiddwa Minisita omumezi w'ebyentambula Jeno Katumba Wamala nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno. A round of applause for Josephine Binia. Congratulations, Captain Josephine Binia. Ku mukolo guno Captain George alaze obwetaavu nga mu ggwanga bwe mutali matendekero gamala agasomesa abantu okusobola okufuna obukugu mu kuvuga ennyonyi nga mu kiseera kino ettendekero eriri mu ggwanga liririmu lyokka. Ate ettendekero eririmu lyokka erikkirizibwa kusomesa ba pilot okusuuka ku level ya private pilot license. Naye ate nga pilot okutuukira ddala ku level okutuukira ddala ku level ey'okusasula ey'okukola commercial yeetaaga n'atuuka ku level ya commercial pilot license. Kati naffe kye tusaba gavumenti ewe olukusa gana amasomero g'obwannannyini. Wano Minisita omubeezi w'ebyentambula n'enguudo mu ggwanga Jeno Katumba Wamala nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asuubizza ab'ettendekero lino okwanjula ebisoomoozebwa bye bamwanjulidde ku mukolo guno mu bukiiko obuvunaanyizibwa ku nsonga ezivunaanyizibwako okulaba nga zigonjoolebwa. Balina ensonga tujja kuzitwala mu department ezibikwatako ne committees. Tulina committee ya infrastructure, tulina committee ya economy, tulabe nabo babigayigayi palamenti bwebanga ekiisa nti amateeka gye gava gonna nga ffe tetulina buzibu twagala industry ekule. Jeno Katumba Wamala era agumizza bannayuganda ku nnyonyi empya ezaaleetebwa mu ggwanga eza Bombardier oba nti gavumenti yakusooka okutuukiriza emisoso egyateekebwa ku nnyonyi zino. Mubeere bagumiikiriza kubanga emitendera tulina ogiyitamu gyonna air operating certificate toyinza kugifuna nga tannabakakasa nti abantu babagenda kukola ku nnyonyi eyo bagimasitalinze bulungi byonna ebigiriko. Jeno Katumba Wamala era alambudde ekisa abayizi mu ttendekero lino mwe batendekebwa okuvuga ennyonyi. Abamu ku bayizi abatikkiddwa mu ttendekero lino batubulidde engeri gye bakuguseemu. Kufuna license ekukkiriza okuvuga ennyonyi yeko basically kyetegeeza nti nno osobola okuvuga ennyonyi anytime anywhere. Abayizi abakuguse mu mulimu guno basoose kufuna license ya private pilots license olwo we bagenda okuva badde ku license eneebasobozesa okubakakasa okuvuga ennyonyi okwetooloola mu nsi ez'enjawulo. Kalo Nakibuule, Bulletin TV, Amasukkulumu. Kalate Minisita wa Kampala Betty Namisango Kamya yeeyamye nga gavumenti bwegenda okwongera okuyamba abantu ab'enjawulo okubateerawo naddala abavubuka okufuna emirimu basobole okwijja mu bwavu awamu n'okwekulaakulanyawo nno kisobole okumalawo obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Bino Minisita okubyogera abadde aggulawo ekifo awateereddwa ofiisi z'abavubuka wano emakindye ku kalenda. Bw'abadde aggulawo woofiisi z'ebibiina by'abavubuka eby'enjawulo, Minisita Betty Namisango Kamya yeeyamye nga gavumenti bwegenda okwongera okuteeka ensi mu mirimu egikolebwa naddala mu ggwanga. Ajulusa ekikolo tekutuwa y'eggwanga eryo gy'eriko sente agenda kuziteeka mu mirimu. Kamya ategeeza nga bwe bagenda okutambuliramu n'abavubuka kuba bye bakola bizzaamu essuubi ery'enkulaakulana y'eggwanga. Kirimu nnyo abavubuka kubanga abavubuka gwe mutima gw'eggwanga lino. Mwebalesebo. Ebiina omuli ekya Umbrella for Uganda Bouncers Association, Migrant Workers Voice, Laddu saako ebigatta bannakatemba basinzidde ku mukolo guno ne bakwanga minisita ekiwandiiko kitwala ew'omukulembeze w'eggwanga. Mu kwogerako n'abamu ku bakulira ebibiina eby'enjawulo balina ensonga zaabwe z'abatutegeezezza ezabawaliriza okuwandiikira omukulembeze w'eggwanga. Ebiba bitunyigiriza nabyo twetaaga bwe tuba tubiggyeyo bibeere nga biweebwa enkizo
naddala mu kunoonya solution oba okunoonya engeri gyetuyinza okujjawo. Kanyama tulina ebizibu ekisooka tukola ku mabaala tusanga obuzibu bakama bafa batuwa emirimu nti awukyenkya kubira esimu jangu okole bukyenkya nakubira esimu tinkugobye. None Ssempejja omukwanaganya w'ebibiina bino ategeeza minisita ng'olukuŋŋaana lwa leero bwe lugendereddwamu okubuulirira minisita wa Kampala ebizibu ebibaluma abitegeeza mu kulembeza eggwanga. Okujja wano omulaga abantu betukoordinetinze abantu betukwasaganyiza abali mu Kampala asobole okugamba pulezidenti w'eggwanga ebizibu ebibaluma ebizibu ebiruma ekisaawe. Abakulira ebibiina ebyenjawulo naddala abo abaweereddwa woofiisi basimye gavumenti kyokka ne bongera okugisaba okubakwasizaako ne mu nsonga endala nnyingi. Joseph Muyingo yakusakidde eggulu lino ku Delta TV Amasukkulumu. Kale ate wetweyongerayo ng'enteekateeka z'okusumusa ekibuga Masaka okutooka ku mutendera gwa site zigenda mu maaso. Abakulembeze ba disitulikiti y'e Masaka bavuddeyo ne bategeeza nga bwe basazeewo disitulikiti yonna esomusibwa okutuukira ddala ku mutendera gwa site. Bino byogeddwa abakulembeze b'ekibuga ekyo Masaka. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Masaka bakkaanyizza ekitundu kyonna kifuuke site ng'okusabibwa okwasooka bwe kwali. Kino kiddiridde disitulikiti eziriraanye Masaka omuli Lwengo ne Kalungu okulwawo okuteeka mu nkola ekyokuwaayo gombola zino butongole zigattibwe ku kibuga Masaka nga bwe kyali kirambikiddwa mu kusooka. Yavuddeko abakulembeze b'e Masaka nga bakulembeddwa minisita w'ebyobulimi Vincent Ssempijja nga wali wamu ne minisita wa gavumenti z'ebitundu Tom Butime basinziira ku Hotel Boulevard kibuga Masaka ne basalawo okwongera amaanyi mu nteekateeka y'okusumusa ekibuga kino. Wano minisita Butime yababulira kati okuleeta ebiwandiiko byonna ebyetaagisa olw'ekibuga ekimanyiddwa nga site nga kijja kuba kibali mu ttaano. Mu byasalwawo ku olwo mwe mwali okutula gombola y'ekkingo okuva ku disitulikiti y'e Lwengo ssaako n'ey'e Kalungu lulo okuggyibwa ku disitulikiti y'e Kalungu zengere ku kibuga Masaka okusobola okuweza obugazi bw'omuwendo gw'abantu ebyetaagisa. Bano era beewansalesale wa wiiki 2 okulaba nga buli ekyetaagisa kimaze okukolebwa kisobozese minisita okwanguya ekiteeso mu lukiiko olukulu lwa kabineti. Kyokka enkya ya leero ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka Judith Mbabaali asinzidde mu lukiiko lw'amawulire lwatuzizza ku Rehabilitation Center Masaka n'ategeeza nga bwe balinze disitulikiti zino zombiriri okuleeta obweyamu bwazo mu buwandiike ku nsonga eno kyokka mpaawo anyeze. Resolution eya Lwengo weeks 2 zaggwako nga tebagituwadde. Resolution ya district council y'e Kalungu nazo weeks 2 zaggwako nga tebazituwadde. Netugende wa minisita netumusaba twongereyo weeks endala 2. Ono wano wasinzidde n'ategeeza nti olw'obutafiira mukisa gwa site basazeewo amagombola omwenda gonna agakola disitulikiti y'e Masaka gafuulibwe site. Mbabaali ategeeza nti ekibuga Masaka kyokka kyaba tekiyinza kwetengera kufuuka site kuba kirina omuwendo gw'abantu batono ddala nga ekyokwongerako Masaka yonna eyawamu kyekitaasa embeera okuba mu kaseera kano erimu abantu abasoba 300. So ne batutegeeza nti nga Masaka district twali tuyisiza resolution nti Masaka nga yegase ne municipality zifuuke city kubanga municipality yokka eyina emitwalo egy'abantu ndowooza 12 ng'ate beetaaga emitwalo 3. Emitwalo 3 egyo Masaka district ng'egirina. Ayongeddeko nga disitulikiti eno bw'erina ebifo by'enjawulo ng'emyalo egiri ku mbalama z'ennyanja nga bino byakwongera okufuula site amatendo. Mbabaali akkaatirizza nti bino bamaze dde okubiwaayo eri bekikwatako mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu nga kati balinze kusindika bakugu kusalamu zi constituency ez'enjawulo. Ne bannamasaka ab'enjawulo basembye ekyokufuula disitulikiti yonna site bwe kiba nga amagombola mala okuva mu disitulikiti eziraanyeewo nga kyekulula. Ate nga tulina abantu okusinziira ku kubala okwasembayo okubala abantu tulina abantu 4,413 n'abagwamu. N'olwekyo egombola yaffe tukakasa ng'egenze mu Masaka City egenda kufuna ebirungi bingi. Ffe nga district ffe nga sub-county ffe twasooka okukkiriza okweyimuka ku bannaffe nga n'ekikulu kye batusaba omuwendo gw'abantu ate nga tugulina. Eggwero lino lisakiddwa Frank Bwekumbule ku lw'Amasukkulumu.
Kale kulekayo nnyo mu kuwummulamu okwo kati tweyongera n'ekitundu kyaffe ekyokusatu era nga nkiguddewo n'omukolo ogwategekeddwa Bankoba Sambogo Ssaako n'Ababuganda Land Board okuyozaayoza ow'ekitiibwa David Kiwalabye Male okutuuka ku kkula lya minisita w'ebyobulambuzi obuwangwa n'ennono olulimi n'ebyokwerinda ono gye yasinzidde n'akuutira abavubuka okwongera okwewaayo okukola ate babeere bagumiikiriza mu buli kimu kye batuusaako engalo zaabwe. Buli muntu akola obulungi asiimibwa era bwe batyo n'Abankoba Sambogo Ssaako aba Buganda Land Board basazeewo okusiima ssaako okuyozaayoza ow'ekitiibwa David Kiwalabye Male olw'omulimu gwakoledde Obuganda wamu n'omulimu ogwamukwasibwa Ssaabasajja okubeera minisita ebyobulambuzi obuwangwa n'ennono n'olulimi n'ebyokwerinda. Omukolo guno gwetabiddwako abakulu ab'enjawulo era ng'Omulangira David Wasajja yasiimye omukulu ono okubeera empajulwaga mu bitongole bya Buganda ssaako n'okubeera omwerufu mu buli kyakola. Muntu muzibu nnyo ku muntu obunafu oba atali muntu mwerufu. Bantu bangi nnyo abakulu abazze n'enkola zaabwe bwe ziba nga si nnambulukufu ow'ekitiibwa oyo abadde abazze ebbali. Kale neeyanza Katonda nti tukolaganye bulungi era tukyakolagana bulungi nga nsuubira nti ekitongole kyaffe ekyo kijja kweyongera mu maaso. Ow'ekitiibwa Kiwalabye Male yasooka kukola mu kitongole kya Bukaddefu n'asuumusibwa n'atwalibwa mu Buganda Land Board era kati Ssaabasajja yamugonnomolako ekyobwa minisita w'ebyobulambuzi obuwangwa n'ennono olulimi n'ebyokwerinda. Kiwalabye yasiimye obuvunaanyizibwa buno era n'asuubiza okukozesa obuvumu okubutwala mu maaso. Kabaka yatulabamu ekyo n'agamba ono asaanye ampeereze. Tujja kukozesa obumanyirivu amwe bye tusobodde okubeeramu obumanyirivu okwongera okuyiga ate nga bye tuyize tusobola okubiteeka mu nkola okuteeka n'obujjumbize bw'ebyo tukola. Ono ategeeza nga abavubuka bwe basaanye okubeera abakozi kuba ensi be yeetaaga. Obugumiikiriza bwemanyiiza kubanga wa bubonyaabonya ne bukubanguza abavubuka balina okwemanyiiza okukola ennyo nate nga balina okukola n'obugumiikiriza. Kiwalabye yatandika okuweereza Obuganda mu mwaka 1995 ng'ano wasinzidde n'akuutira abazadde okufuba okulaba nga bayigiriza abaana okukula nga bakozi ensi esobole okubangwira. Kale ate bwe tweyongerayo gavumenti ng'eyita mu ssaabawabi waayo Mike Chibita yeddiza omusango gwa Ssebulime nga kati ababadde bapulida okuli Nkunyingi Muwada ne Isaac Ssemakadde tebakyalina buyinza kuddukanya musango guno era nga guno gwawaabwa abafamire b'omugenzi Ronald Ssebulime era nga bawaabira minisita Aida Nantaba. Ebyomusango gwawaabirwa minisita Aida Nantaba ne banne ogw'okubeera emabega okuttibwa kw'omugenzi Ronald Ssebulime ate bikyusemu oluvannyuma lwa Ssaabawaabi wa gavumenti Mike Chibita okweddiza omusango guno. Abooluganda lw'omugenzi Ssebulime nga bakulembeddwa mu nnyina w'omugenzi Nakaita Sylvia era nga bakwesa balooya baabwe abakulemberwa Muwada Nkunyingi bawaaba mu kkooti ente mukono nga baagala minisita Aida Nantaba wamu n'abapoliisi basatu omuli PC Opira Ronald, PC Baganza Ronald ne PC Cherotik Edward okusimbibwa mu kaguli bavunaanibwa okubaako kye bamanyi ku kufa kwa Ssebulime. Kkooti enkyalo esazeewo ku kyali kiwakanyizibwa balooya ba famire y'omugenzi Ssebulime adde bawakanya ekya gavumenti ng'eyita mu Ssaabawaabi w'emisango okweddiza omusango nga yo yeebeevunaana Nantaba n'abapoliisi basatu. And also I have carefully considered the submission of the parties in this cause. The conclusion drawn is that the preliminary objection did not have any slightest legal backing or merit to convince my mind to associate with the
legitimate prosecutors' views. Gavumenti okweza omusango guno kireeseewo okutya wamu n'okwemulugunya okuva mu booluganda b'omugenzi Ssebulime nga bakulembeddwamu Nakayita Silivia. Abooluganda lw'omugenzi Ssebulime bagamba nti si bamativu n'ekya gavumenti okugoba bapulida baabwe mu musango guno kuba nti tebeesiga Ssaabawaabi Mike Chibita kuba baamwekubako nnyo ababuulire watuuse mu kunoonyereza mu kufa kwa Ssebulime nga teyeefiirayo kati alaba balina we batuuse ate omusango agwezzizza. Kubanga DPP bw'aba nga yagututte sirowooza bwenkanya kuvaayo sibulowooza. Ebbanga liyiseewo lingi nga tugamba akyakola kunoonyereza. Tumaze kwerwanako okulaba nti tutuuka okufayiringa omusango gwaffe ng'ate yali atusuubizaako. Wabulayo pulida ab'enganda z'omugenzi Mwadanku nnyingi akukulumidde Ssaabawaabi wa gavumenti DPP kuba bukyanga baloopa tavangayo ku nsonga lwaki Nantaba yagaana okweyanjula mu kkooti era n'ategeeza nga bwe bagenda okulondoola ensonga eno. Si bamativu nnyo tegunaatambuzibwa newankubadde nga tuyagezaako okugulondoola tukkiriza nti ekitongole ekiwaabi kirina obuvunaanyizibwa era kinaasobola okuvaayo nga kirambulukufu omusango ne gugenda mu maaso. Kunnyingi era ategeeza nga kati bwe bagenda okutwala Ssaabawolereza wa gavumenti William Byahanga mu kkooti okulaba nga bayirirwa obuwumbi mwenda ez'engaso ez'okuviibwako omuntu waabwe yali alabirira famire ye. Awamu n'ekyo famire egenda mu kkooti enkulu kati musango gw'engasi famire eyagala okuliyirirwa obuwumbi wa Uganda mwenda n'ezigwamu ebenga oboolyawo olw'okufiirako omuntu waabwe kubanga nakyo amateeka gakola ki gagikkiriza famire. Omulamuzi Muhinda atuddewo ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omunaana mu mwaka guno okusomera abawawaabirwa omuli Minisita Nantaba emisango omuli ogw'okutta n'okuwa poliisi amawulire agawuddiisa. Kalatembi emizannyo byenina akadde kano Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga atendereza kapiteni wa ttiimu ya Uganda Cranes era ngono amusanze mukwasi wa golo Dennis Onyango olw'empisa ze yayolesa mu kuzannya omupiira ono bas amusinkanye Bulange Emengo era nga asobodde okuwayamu naye wabula Onyango naye ayina ettu lyatisse abakulira omupiira mu ggwanga. Kattikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akalatidde abazannyi b'emizannyo egy'enjawulo okufaayo ennyo okukulembeza empisa basobole okutuuka ku ddaala ly'omukwasi wa ggoolo ya Cranes Dennis Onyango. Wano abadde akyazizza Onyango ku Bulange Mengo mwamusiimidde olw'ebyo byakoledde eggwanga mu kisaawe eky'omupiira. Kale nga mpulira omulanga abantu bonna n'emipiira gyaffe oba gya liigi oba gya masaza twolese empisa mu bazannyi, empisa mu batendesi, empisa mu bagulamula nabo abafuyi bafiire nabo balina okukola mu ngeri ezimu okuba ekikulu naye olusenso bizibaawo. Mukuumaddamula akyukidde abasambi omupiira obutafaayo okwetegekera biseera bya bukadde n'agamba nti buli afuna ensimbi yandirwanye obutagenda mu mbeera yakwekubagiza. Ate nganze munnamateeka kizibu okusanga munnamateeka nga ddala ssente aziwezezza nti naweza myaka 4. Kizibu naye ate mu mizannyo kizibu okusanga owaana ng'akyayimbiza. N'olwekyo abazannyi mu abakulu mubayigirize nti olina emyaka egy'okuyingiza 10 sente zo fissaako. Asinyizza ku kya Onyango okweyongerayo n'omupiira mu ttiimu y'eggwanga naddala empaka z'ekikopo kya Africa ezinaddako ezinaabera e Cameroon newankubadde gye vuddeko Onyango yali asabye okuwummula. Ono alina ne bbaaji ya Buganda gyamukwasizza ng'ekijjukizo. Kano kapiira kagamba kabaka wange at least ave mu Bulange wano nga alina kapiira. Onyango atenderezza Kattikiro olw'okubeera namba emu bawagizi b'omupiira n'okusiima abakozi obulungi. Akunze abawagizi b'omupiira okuwagira ttiimu y'eggwanga ya Cranes nga bakola ku mipiira gy'amasaza. Alina n'ekirabo kyatonedde Kattikiro ky'omujoozi gwe yasambiramu mu mpaka za AFCON. Masabasabye twongeremu amaanyi media houses n'abawagizi bongere okuwagira national team the Cranes kuba nga bwe ngambye nti omupiira gwe gusinga okugatta
buli omu mu ggwanga. Omukwasi wa ggoolo ono awadde ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga Fufa amagezi nti Uganda bw'eba ey'okuva we yakomye mu mpaka z'ekikopo kya Afrika nga beeyongera n'eza 2021 e Cameroon balina okulinnyisa omutindo gwa liigi ey'ekibinja kya binywera. Local best players mu ttiimu nabo balina okubeera almost ku standard emu n'abaveebwe, so bwe tuba tetutereza liigi yaffe tusuubira nti tuyinza okubaako netutuuka awangi kuba local best player wajja mu kisaawe ng'alimu ne foreign best players alina okuba nga mukwatagana. Ayongeddeko nti ekizibu ekirala ekirina okukolwako by'ebisaawe by'omupiira okulinnyisa omutindo kuba nabyo bikola kinene okussa omutindo gw'omupiira. Era asabye bannayuganda okweggyamu endowooza egamba nti okwesoga enzannya ez'akamalizo waliwo okuyita mu mawanga amanafu naddala mu bululu obwafulumiziddwa obwa 2021 mu mpaka ezinayindi e Cameroon. James Manja, Leta TV, Amasukkulumu. Wabula mugizanyiddwa olwaleero Cranes ekubiddwa Malawi goolo ku bugoba 5-5 ate bwe tweyongera liigi y'omuzannyo gwa ludo esseemu okutojjera oluvannyuma lw'okuwummulamu akaseera nga beetegekera ekitondo ekyokubiri. Liigi ya ludde erimu kirabo 16 kaze zivuganya kwa nantameggwa bwa buli mwaka. Olunaku lw'eggulu ekitundu ekyokubiri kyagguddwa mu butongole ku mwalo e Kasenyi era kirabu zonna zaasobodde okuzannya emizannyo gyazo. Bw'abadde aggula ekitundu ekyokubiri Pulezidenti wa Ludo Federation Hussein Kalule agonze kirabu zonna okuzannya n'obuvumu kuba bavudde mu batazannyira nsimbi nga kati batunuulira mutindo gwa nsi yonna. Kati musajja kule mugende ku nkola ya kirabu gye tusenga tubagamba Umanga mbadde mukyalina muzannyo ekimizi ekifo kyo gwana abakolifayinze kijja kuweebwa omulala alina obusobozi. Kirabu ebbiri ezinaasinga zaakuweebwa omukisa gw'okutwalibwa mu ggwanga lya South Africa okuzannyamu ne kirabu z'omu ggwanga eryo. Kitali nga kya bulijjo tusuubira kirabu ebbiri ezinaaba zirindinze mu liigi ku nkomerero ya sizoni eno okuba nga zitravolinga okugenda e South Africa okwetaba mu tournament ey'aba champion ababa bawangudde mu liigi ez'amawanga ag'enjawulo. N'olwekyo Kalule mu kiseera kino ali mu kunoonya akalulu akanamutuusa ku myoka bwa Ludo mu Africa wamu ne ku mutendera gw'ensi yonna. Election zino tugenda kulondera ku online then abanaabayiseemu bagende e India ku kitebe mu New Delhi okuba nga basobola okwasibwa offices zaabwe. N'olwekyo assembly eyo eya international esuubira okubawo omwaka ogujja mu mwezi ogwokubiri. Mu nzannya ezaazannyiddwa Kazinga yawangudde Nasana All Stars obugoba 3-2, Songa Kings ne Papa Saints buli omu yagudde eddulo 2-2. Entebe Gerenge yawangudde Lugala obugoba 5-0 wamu n'enzannya endala nnyingi. Mu kiseera kino Kamwokya Kona yekulembedde n'obubonero 22, The Property Saints mu kyokusa n'obubonero 18, Songa Nasana Galaxy eri mu kyakusatu n'obubonero 17. Oluno kirabu ya Kazinga, Kisaasi Youth, Silver Sport ne Lugala ze ziri ku kalewerebwe ak'okusalibwako. Liigi yakuddamu okuzannyibwa wiikendi eno n'emizannyo egy'enjawulo. Gerard Mutumba, Leta TV Amasukkulumu. Kale tweyanzisa nnyo okubanga osobodde okubeera naffe okuva gye twatandikidde Amasukkulumu paka akaddekanira nga ngakomekkereza wabula mbagaliza ekiro ekirungi tusinkana olunaku olw'enkya mbadde Gloria Namayanja ne munnange Lukyamuze ku lwa bannaffe abatawulira bulungi. Musule bulungi mweraba.